bw'ofuuka omugwira ng'obadde n'ettaka wano ettaka lyo lyonna erya mayiro lisazibwamu n'erya freehold n'ebibanja by'olina ne libeera converted into a lease kubanga ofuuse mugwira era kyewandisoose okukola kwe kukyusa ettaka lyo lyonna ne lifuuka lya lease naye ate ekibi ekiriwo that's an argument because tosobola kufuna lease ku ttaka lyo ate gwe wennyini weewe lease jjukira obadde n'ekyapa kitegeeza buli lw'obeera nga tokyali munnayuganda ekyapa kyo kisazibwamu ne kiddayo mu gavumenti nenoonya gwe naakigabira kubanga ettaka lya Uganda terisobola kufuuka ly'abagwira in perpetuity oba ontegedde terisobola kufuuka ly'abagwira in perpetuity kitegedde so gwasagambiza nga tonneewaana nnyo nakulabula balabe bo nti wafunye obutuuze ebweru kuba abalabe bo bagenda kuyitira awo bajje bakugambe nti bwali okuma mu Uganda wakozesa passport ye Bungereza tugende ku kisaawe tukebere ne bagenda ku kisaawe ne bakebera nga ddala passport gye wakozesa ye Bungereza nga toyina kye bayita dual citizenship oluusi nga n'ensi oli tekkiriza dual citizenship ebyapa byo byonna nga bwe wabigula bigenda kusazibwamu kubanga oba obirina ng'omugwira wadde oyogera lulimi Luganda so abantu abasinga bagudde mu kabaate k'okubeera nga baguze ne bakola investments ez'amaanyi ennyo wano but out of ignorance ettaka lyabwe ne lisazibwamu ebintu byabwe ne bibbibwa era akakodyo ababbi ke bakozesa kwe kumanya nti Nakitende si munnayuganda bwe bamala okumanya nti Nakitende si munnayuganda naye ng'alina ekyapa nga bajja nga bakibba nga batuula ku ttaka lyo agajjayo kale ebiraga nti nno ettaka liryo ng'ojjayo ekiraga nti ettaka liryo kumbe sisitawo omubbi alina passport yo wasigaza national ID ya Uganda ng'ofuuse Omungereza nga gy'abawa passport yo bwe mutuuka mu kooti nga bagamba eno passport yaani ndi passport yange oli mutuuze waawa we Bungereza osobola okubeera ne mailo certificate omulamuzi aba akitegedde so omulamuzi aba akimanyi muli era nga awulira bakubba naye nga talina kyakukola emikono gye n'amagulu nga gisibiddwa amateeka gwatulaba ali e Bungereza oba atali munnayuganda nga wafuna obutuuze mu nsi endala yonna weekolera ekisa ekyamangu ennyo obeere ng'ofuna dual citizenship oba tukuwaga buwi nti bw'ofuna obutuuze tewandize mu kyaki wadde okugamba baganda bo nti owadde obujulizi bw'obanga olina intention ezigenda okugula ettaka ery'ekibanja erya freehold oba erya mayiro obanga obirina otherwise ebintu bye bajja bibba ate babibbe mu mateeka bali babitwale ku nkola gye twagambye nti osobola okufuna ettaka mu ngeri ey'okubba ate n'olibba bulungi n'amateeka ne gakuuma